ekintu ekiyitibwa hernia kitegeeza nti omubiri gwo gufunyeeko ekitundu ekinafu ekikkiriza ebintu ebirina okubeera munda mu lubuto okuwaganya nabyo biyitewo bifulume. Basically ebyo gye bayita hernia. Complications za hernia, kikulu kya hernia kitumutyako nti ebyenda bino bwe biwaganya okuyita mu bituli ebyo ebize ku mubiri gwaffe, Katonda bw'aba kuyamba ekifuluma ne wazimba bw'ogalamira ne kiddayo, naye olumu kigenda ne kifuluma ne bakikwatirayo ne babanga abakitugirayo. Kati bw'olwawo okujja mu ddwaliro omusaayi ogugenda ku kyenda ekyo guba tegukyakituukako ne kifa, awo obuzibu buba buzze. Kati eyo complication esinga obukulu. Naye ne mu bwana obuto buno obufuna hernia bakabuzaala, akatuli ako ekyenda mwe kyewaganya okukkirira okugoberera ensigo, ke katuli ke kamu muyita obusuwa obuliikiriza ensigo eri. Nga bwe twagambye nti ensigo bagitondera mu lubuto egendayo bugenze, ekkirirayo n'emisuwa gyayo. Kakati emisuwa egyo n'ekyenda byonna byewaganya mu katuli kamu ako. So mu baana abato kyangu ekyenda kino okunyiga emisuwa egyo n'akasigo ne kafa. Wala obwana obuto babulongoosa ne bwe kaba ka wiiki emu bwabanga walabye ekizibu ekiri nti ekyenda kiyinza okufa oba ensigo, nabwo babulongoosa ekintu ekyo ne kibeera nga kisaliddwa amagezi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.